Omuntu omukulu bwomanyi nti alina n'obuvunaanyizibwa essaawa yonna pulogulaamu esobola okukyuka. Kuba Kenzo wavide Ivory Coast nga Bobi Wine mukunavu mu ggwanga. Kenzo omuntu akubye ebisaawe. Kenzo omuntu atambudde amawanga. Kenzo omuntu ayaniriziddwa. Kenzo omuntu akubye kololo. Oyagala endorsement ya Bobi Wine yokka yabakukima. Ndowooza ne Kenzo omukulembeze kyali badde understandable gyali. Kuba naye kati asobola okuyita omuntu najja ku federation n'aba nga taliiwo ate. Obusungu bwa Kenzo eri Bobi Wine bwagenda ku level y'eggwanga. Kenzo wabanyonyola. Osobola okulaba obukyayi Kenzo bwalina ku Bobi Wine. Naye nga Kenzo y'omu ye yatugamba mu ddoboozi lye lyennyini abakajjukira basobola okankomezaawo ng'ayogera wano nti omusajja ono muzibu nnyo bakomezeewo kalingwe gaa nti tali sifunangako mukisa guyingira mu studio nga ne sente siziyina. Bobi Wine ono ye yatuwa studio n'enkola oluyimba lwange. Kakati toyinza kunenya Bobi Wine bw'oba ogamba nti Bobi Wine yali mukwano gwo, bw'oba ogamba nti yakuyamba ku kyenkanidde awo noga nti ate obutakunona kyekyali ekinene. Bino ebyawukanya Kenzo ne Bobi si bya buntu. Ebyobuntu baali badde bali wamu. Naye kaakati byanfuna ono oyo byanfuna ye musajja asinga otuzisa wano. Mbabuuzako mwena abakyekumire ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe nkomyewo ne munywanyi wange Nambeemu naye muganda wange ali eyo Sefu Bode gamba eweze emyaka 10 kuuma obulamu bwo nga woowangula ekugamba beera ku bodayo oyambale element weekwateka video okapostinga ku social media zo zonna oteekeko hashtag yambala element yo oba Sefu Boda at 10 years ogenda ba weewangulira emitwalo 35 weddu kali kisinziira gwoba oteekayo posta 13 na mukisa tomanya gusobola okukwata n'owangula emitwalo 35 eddiza abawagizi ng'eweze emyaka 10. Nze ne Nambeemu tutemeeteme ensonga ezibadde mu wiiki. Olunaku lwa leero muleeteddemu entertainment. Mulimu bulijjo abadde bagamba Nambeemu oyo politics nga muyingira nnyo kale tuzze okusunsula entertainment yekka eno audition entertainment. Nambeemu sawa boze ku bantu abantu abana abatuuliza banaye tubalamusizzaako nnyo buli omu gy'osinziira kwezi nze Nambeemu nga bulijjo nga tuli ku media ne muganda wange Muzeeyi Masembe ono nno abantu abana abatuuliriza mukola emboozi mu kati y'omu ku bantu abaatuula ne tusengeka ekirowoozo eky'emboozi mu kati ng'ali ku kamera. Kati omuntu andaba ne Muzeeyi Masembe ono ategeerere ddala nti ku mboozi mu kati be bafawunda era entambula yaayo be bafumbi b'ekintu abeera ku sound ne kamera. Ekifaananyi ky'olabanga kibi ng'omanya yakikoze bw'olaba ekirungi era omanya bw'atyo bwakireese. So muganda wange Amin Musoke nkutumiddeko nnyo yonna gy'otambulidde safari z'olimu saba Katonda akuwa ekisinga obulungi era akutambuze bulungi era akomyewo mirembe. Amina. Lovin's Beauty Parlor eyesangibwa Kajansi awo ku Kidda Ebweya ne Hair Trend Saloon ebisangibwa Kajansi ku Kidda Ebweya basala bakola enviiri batunda obuviiri buli kika ate bwogenda noga nawulidde ku media nga balanga nawulidde Nambeemu ng'alanga nawulidde Muzeeyi Masembe alanga bagenda kweyoka percentage wakweka discount bagambe nti emitwalo 2 gireke oba 3 gireke naye nga bakoledde service esinga okubanga nnungi oli mukugu bino ebintu abinamu diguli tebabutula mukugu omukugu ddala era mbadde mbasaba abantu abalina emikolo embaga biki byonna mugende bamwetanire ajja bakolako kamala obukamazi makeup bano bakafulu bowulira. Ne twebaze ne ku bantu abasobodde okutwaniriza okubeera nga omwaka mulamba kyano teyaliiwo naye we yakomawo n'olaba mbu bajaniriza ng'ebadde ekyaliwo. Abawagizi baffe mwenna abatu abana abatuwuliriza kyano eno gy'olaba bagitubbako ng'emaze bulungi okula omwaka mulamba nga twagezaako okwogera n'aba YouTube naye we bamaliriza ne bagituddiza nga bagamba mbu oba baani abagiripootinga bwe biti eby'ekiyaayeyaye byabwe naye bamaze ne bagituddiza naye tusaba alaba asindikireko munne
n'omulala asindikireko omulala eddemu esingene bwe yali. Amina. Obulamu bugamba kinambe. Obulamu busi bubi. Mugamba mutya muzeeyi? Bitambula bitya? Tetulina buzibu. Mbadde nadeko mu comment awo ne ngampita ayita mu storage twakola wa Kenzo. Kubanjukira ya ole yambadde red era kinkakaseko ku playing nga buli mwaga muvuka yambadde t-shirt ya red oyo. Ngenzo okuddeyo okulanga nambemu ninga akatutandikira awo ddala. Kenzo wamulabye? Ensonga ze zonna yazogedde obulumi bwe bwalina ku bantu ab'enjawulo babulabye naye engeri gye wasengezeemu ebintu abantu bakwebazizza obugezi. Ate ekyasinze omanyi nyina ebintu bye nalabye ewa Kenzo nankola naye interview nkufuna byenjagala omunoonya nembimunoonyamu lwakuba simanyi focus yabadde yenkana ki kuba nange be nabadde nabo okufokasinga kuba kwabaddeko abamu nga mikwano gye nnyo abalala nga simanyi oba bakankanye ng'atuuse waali kubanga kye nabadde nsuubira okumubuuza ng'ate akazindalo ndabwa nga olumu bwe kanvaako ne kagenda ku munyanya gwenga nti kyendeseyo kakimubuuze ate nga ye abuuza mulama mulala olumu abuuza mulama mulala wabula nze kye nabadde njogera nadde nkikakasa nkufuna sikakasa nti tusobola okufuna kye twetaaga okufuna mu industry nga bakituwadde naye nga gavumenti yakituwadde. Kenzo kyalwanako ekyo kituufu waba akirwanako naye gavumenti eno ekyekola ekola ekintu kimu mwami muzeeyi kitya eddira nekkusa omuntu gw'owaddeyo akulwanirire. Okimanyi bampuga mu kusooka baali opposition. Butuufu bulungi nnyo. Nga bakugira opposition bamawu baali opposition. Naye omuntu gw'okulembeza akulwanirire ebiseera ebimu emukkusa. Gwe tewewuunya nti ow'ekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo kati okubanga minisita babekikamya gwe tobewuunya babekikamya Amongo nga ye sipiika ate Tayebwa nga ye vice gwe tobyewuunya gavumenti ebaanira mu system ekkusa gw'okulembeza kati bw'omukkusa ebirowoozo bye nga takyabituusa wabula nga akola okusinziira kwagala kw'omukulu kyayagala. Kenzo ayinza okuba ekigendera kyalina kituufu mu kugendayo asobola okuba nga yalina ekituufu abantu banfune bulungi naye gwakijjako tasobola kukkiriza kontrol kumuva mu ngalo omuyimbi okugaggawala nga takutte kazindaalo mu gavumenti ya Uganda abasajja ba Nigeria bakuba oluyimba lumu n'afunirawo ssente ate wafunirawo ssente bogola ensonga kusinziira ku kyekituufu ekiri mu bantu n'embawagizi be kubanga gavumenti erina kontrol ku muziki waabwe tingenda kujjawo kino ngenda kujjawo kino system yagikola yekola yokka tagambwe nja kugaana okulimba n'onaamugaana yajja gaggawala kuba copyright ekola ki weeri lwaki nkugamba ensonga eno nze naye munywanyi wange Kenzo nomanyi bw'obyogera n'omuntu omugjamu amazima yagenze n'agamba nti buli asinkana President Museveni avaawo asanyusa ekyo kituufu naye mu Uganda tuli miliyoni 4 mwezi mutano abantu abasinkana President Museveni bayinza obutawera kakadde si batono bw'oyogedde nambeemu bayinza obutawera kakadde akakadde k'abantu ngo baminisita baani kugambye tebawera kakadde tugende maaso lwaki nkugamba nti tebawera kakadde kankunyonyole bulungi okakase nti tebawera oyawula enjawulo y'okusinkana pulezidenti n'okumulengera bibiri byanjawulo osobola okubeera mu lukuŋŋaana pulezidenti nga waali naye nga tolina kyosobola mugamba n'omulengera bulengezi mulengedde waali awo kati ng'agenda okwogera yesse nninde n'ekyago bajja atoera okuyita kati oyo yasinkana ani pulezidenti nze abantu abasinga obungi mu Uganda pulezidenti balengera mulengere bye bino bye batugamba mbu yasiibuludde abasiraamu nga waliwo bantu nga 5 naye mu basiraamu bwe yasiibuludde nga abamusinkana guggwa
mubajje n'abalala abatintini naga nasibuludde abasiraamu ne bagamba president asimye asibuludde abasiraamu naye nga conversation yena yabadde wakati waguggwa na mubajje nkufuna ontegedde kakati kwe kusinkana president n'ogenda nti bw'ogenda ekibuli n'ogamba nti oba Kasole Ndirangu anaamusinkana nti oba jjajja w'obusiraamu yanaamusinkana yanaayogera ku kino abasinkana president batini kyekibuzo kye nagezezaako okubuuza mwami Kenzo ne mugamba ogambye nti osinkana president Museveni ovaawo ng'oli musanyufu nga n'ebirowoozo bikyusizza naye olowooza mu Uganda abantu beetaaga kusinkana president oba baagala kubeera na service nnungi president niyo batamulaba baagala service kuba abantu abasinkana president batini nnyo ku bantu miliyoni 5 Kenzo agamba mbu wakola laale bamusinkana kati ate onage okwo kumulengera yennyini yakiraba ekawempe nga naye senior presidential advisor mu entertainment bamubye ekikono mugana kwata kazindaalo ate kafenyere bugga ali eri ebbali kana kamba ali eri ebbali bakole batya ye olwedde afuse top Kenzo yakwata akazindaalo ne bajjako bamukubye ekikono gwamanyi mbu alina collection zonna ezimutuusa alina collection zonna bamanyi ne mukyala we minisita naye bamutaddeko ekikono nebbanga ye wali wakayitawo omwezi twali tegunnawera nga yakamusinkana bamutaddeko ekikono olina president wa federation namba naye bakutaddeko ekikono gye bakakasa nti gavumenti yegikkiriza okubeerawo ne mwami Museveni yagitongoza bagitaddeko ekikono kati gwe bakutaddeko ekikono ate kalakamba ataali okulengera president n'omusinkana birala nnyo abantu abasinkana mwami Museveni batini nnyo kugambye tebawera wadde akakadde ku percentage eri mu ggwanga ku miliyoni ameka ata zirina 5 kati kubona bana ababala tetwategera bye babala mulimu we batatuuka nekenyite bambala sabala nze bambalako mu kikomera naye nga neba tebamubaze kakati bw'ojjukira ebintu ebyo byonna n'obigattagatta ekituufu kiri nti abantu abasinkana president beewunza ate batuuka okwogera nga tebayogera mazima atuuka okubagamba ekintu naye ng'abagamba okusinziira president kyagenda olaba nkufuna kyokutala we nabadde njoge omubuuza ekibuuzo ekimu namugambye nti weeyambula ekya president's advisor ogende ku kya Eddie Kenzo omuyimbi jawona ekya Kenzo yasinkanye president genda ku Kenzo yennyini gwe mmanyi ekiwulira Kenzo oli eyayimba City Rose eyayimba ya Nimba okitegeera kyekibuuzo kino kye ngenda okubuuza owulira oli mu mativu ne Uganda eno yagaye mu mativu n'agamba saali mu mativu nebenayimba era nnyimba ze wayimbako system volongoto kati byatereera ansa gye yanzizeemu yakumazeemu amaanyi nategedde lwaki abantu abo kuba yangambye nti tebyatereera naye nambeemu konze wange we natambulako nengenda Ivory Coast nengende Mali nendaba ebintu ebifaanana nengamba te security ya wano nnungi nnyo kati kamala okunnyonnyolako olwaleero yadde sina kadde kamala lwokuba buli omu yadde akaanira akazindaalo mu nsi mu bulamu bw'ogamba nti njagala kubeera kino teekawo ekyokulabirako kyo omuntu gwe weegomba ogambe nti njagala kubeera nga Amini oba njagala kubeera nga Bruno omuntu gw'owulira gwe weegomba mu mutima muteeke siga ekifaananyi kyawo ogambe senga nkola nembanga maama wange oba nembanga taata wange oba nga kojja wange oba nga gundi ow'okukyalo okiwulira Bobi Wine yagamba bwe yali akula yeegombanga nnyo omwami ayitibwa Byekwaso ekitegeera weewuunya nnyo omuntu eyegeraageranya nga yegeraageranya ku bintu ebiri awo ebitalimu na bwongo mbonvumya obusiru gwantwala mu ttooyi mugendayo tewali sayansi waako waliwo sayansi ekyo kiri automatic Katonda bwatyo bwe yatonda omuntu oba oyagala oba toyagala oli nemubuuza nobuuza kati kikyabuuza ekyo ebiseera ebisinga obungi tuyina okwegeraageranya ku bintu ebiteredde era n'oba muzeeyi okola YouTube yeeno ng'ogamba
singa no YouTube channel yange bominga neba nga ya gundi toleta ya mulodo kayo yalemwa tukiraganya kukwata nyige echulia senga bange ya sakozi aha no ga senhana naye bominga neba nga sakozi awe muchengo bachi bakikola ki kitukirira kiba imbanchiraba naye tosobola kugamba nti ate senga mbera nga mulodo kayi yalemwa gwegerageranyako kakati Kenzo ekyo nawulidde nga ayina gundi yabadde ebuzeemu interview yeeyo ne answer yange gye namubuuza kinadde nsubira okumpa si kyeyampadde kuba nadde nsubira ga nti kusa kumanga gentambuddeko nga bweriti ne bweriti nabadde nsubira okumpa ku mawanga agateredde so saagagozoobanye agagozoobanye nago galwana kuvaayo nkufuna gatereere ate bwe gatereere olumu n'okutiisa gatukole ki gatuyise kakati kyengezaako mulaga nti wogenda ng'ebunaayira tokopanga ekintu ekibi okujja okukuyingiriza ekikyo koppa y'ekirungi kubanga mu administration oba mu demokrasiya ne mu nkulaakulana y'ensi temuliimu kkomo tewaliiwo kyogamba nti kati gundi afuze bulungi era tagenda kukyuka kale olw'okuba akulaakulanyiza bw'ati wano atuse ku ntiko y'enkulaakulana ensobi wagimukutte awo tewaliiwo kkomo kyekikyusaba pulezidenti buli omu ajja ne idea eyiye olw'okuba nti buli omu ajja ne idea eyiye enkulaakulana y'eggwanga eba eyina buli omu ayina waagattira kubanga tewaliiwo nkulaakulana nti enkulaakulana ekoma wano tewali nkulaakulana buli muntu ajja n'amagezi gange buli omu ajja n'amagezi gage kakati toyinza gamba nti gundi abeerewo olw'okuba nagenda wano kitegeeza anajja tajja singa kwono gwe gwolaba kubanga tewali kkomo lya nkulaakulana lya ggwanga mwamubuuziza ku butakkaanya bwe ne omukulu Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu naawe ensonga zi naziwulidde principal yamulimba era abantu abalina omukima ku kisaawe tebamukima yabastopinga ng'amanyi Bobi Wine agenda kujja mu kimi teyalabikako n'amukubira amasimu n'agaana okukwata ekyasinga okumunyiiza ennyo kwe kulaba ate omuntu ali e South Africa ali mawale yamukubira mu buli kimu kyayagala okugamba Bobi kiyise munzi bwe busungu obwo bwalina paka kati akati mu bulamu omuntu oyina okubeera nga oyina ebintu by'olaba ebyomugaso ne bitali bya mugaso n'opima n'ani akikoze nambeera kimu akikoledde nkufuna nze nyina omuntu gwesinyigira ku nsi kuno ne bw'akola ki omuleka bulesi nga sisobola munyigira olw'okuba nti ebirungi byankolera bingi nnyo ku kino ekitono kyakunyiiziza ku kanyiiza akatono ennyo kayinza okuba nga nnyiiziza kayinza n'okuba tekakola makulu nkufuna ontegedde kati wali abantu kiko ekyo nti gundi simunyiigira nyina abantu nga balinga bana basatu bootanyiigira abo nga sibanyiigira gwe ne bwakola ekintu n'olaba nga akoze ky'amaanyi nze ku saidi yange kiba kitono nnyo gwe ne olaba nga ninga eyalinyiize ng'opimapimamu ku kyakoze ekikunyiiziza ekirungi n'ebirungi byakoledde ebirungi bingi nga talina kyasobola kunnyiiza nkufuna ne bwampita nga wampise saalizeewo nyinza okugendawo kulw'okugumiikirizaako olw'okuba waali nensoka nembeerako awo nkufuna nentambula neŋŋenda oba nempuliza kyabadde aŋŋamba nentambula neŋŋenda abantu abo gye bali kati nze maaso gange kangoyo abantu babiri bano maaso gange tebasobya nkufuna ate ebbanga lyonna kuba kati bano bagenda okukuwa buli omu mbadde naye kyenkana bulamu bwange bwonna oba olumu emyaka egisukka mu 2 nyina mama wange bamuyita Gertrude Nantongo Kawadwa tasobya mu maaso gange abeereyo London nawe akola kyenkana ki tasobya ku lw'ebirungi byankoledde bingi nnyo akati nkanyinza okulaba ng'ensobi tekayinza kunjijjako birungi biri kale sinza katunuulira nina omuntu omukulu ennyo mu bulamu bwange bamuyita Amini Musoke gye tuvudde ne we tuyise okutuuka eno abantu gye batulengerera
tayina kintu kyayinza kunsobya n'omunyigira nemunyigira si bya bugagga bino nti mugagga ayakimanyi kuva dda nkufuna bonna naye bamukyukira osigalawo naye manyi abantu babiri abatayinza bakusaidiye ayinza kuba nze n'eddoola tusobola kukyuka nkufuna bonna ne bamukyukira kuba nze nalabako k'abantu nga bakyuse naye ffe abo mwasigalawo tetusobola kukyuka ng'ate sina bya bugagga nkufuna kati oyina omuntu gw'oteeka mu mutima gwo n'ogamba oyo nkuwaddeko nga nnyinanga bana naye nkuwaddeko abo bameka babiri naye nze nnyinanga abo nga bana beŋŋamba nti abo abantu banjawulo mu bulamu bwange kakati ebiseera ebisinga obungi waliwo ekintu kye bayita mayina kenzo omuntu akubye ebisaawe kenzo omuntu atambudde amawanga kenzo omuntu ayaniriziddwa kenzo omuntu akubye kololo oyagala endorsement ya Bobi Wine yokka yabakukima mbu yamusuubiza era nastopping abakulu okuva emengo okuva ewa abakungu bonna abali balina okujja anti buli wogamba omuntu kati nze kankuwa ekyokulabirako nze nali nkugambye tugenda kola programu enkya netagikola netuyomba era twateesa olunaku olala nti omuntu omukulu bw'omanyi nti alina n'obuvunaanyizibwa essaawa yonna programu esobola okukyuka kuba kenzo wavide Ivory Coast nga Bobi Wine mukunavu mu ggwanga programu esobola okukyuka eyabadde agenda kima kenzo ebyalekizale ng'eno nsonga nkulu nnyo ya ggwanga ng'emwetaagisa ndowooza ne kenzo omukulembeze kyali badde understandable gyali kuba naye kati asobola okuyita omuntu najja ku federation n'aba nga taliiwo ate oba najja n'atamulaba nga ali mu meeting nsonga emwetaagisa minisita amuyise yayise omuntu yavudde kapeeka yazze omunaddayo nga tamulabye ng'onyonyola nti nze nakunyigira obulamu bwange bwonna lwa butankima n'oba onyigira omuntu omunyigira ku personal level so si kiteeka ku level na ya ggwanga kuba obusungu bwa kenzo eri Bobi Wine bwagenda ku level y'eggwanga butya Bobi Wine wabanyonyola oba kenzo wabanyonyola osobola okulaba obukyayi kenzo bwalina ku Bobi Wine naye nga kenzo y'omu ye yatugamba mu ddoboozi lye lyennyini abakajjukira basobola okankomezaawo ng'ayogera wano nti omusajja ono muzibu nnyo bakomezeewo kalingwe gaa nti tali sifunangako mukisa guyingira mu studio nga ne sente siziyina Bobi Wine ono ye yatuwa studio n'enkola oluyimba lwange bwereere yakyogera tetwali ku Africana Sheraton twali ku Africana ndowooza webasiikane bebekulu yali Serena kenzo yennyini n'atuwa obujulizi obwali obulamu ng'akuza 10 years n'agamba oyo Bobi Wine bw'ati ne bw'ati ebigambo byakyasobola obisangulawo kizibu kyayogerwa kyafuluma takyasobola bisangulawo okujja nenkunyonyera bwe nga nti munnange nze Amini oyangulira ennyumba bwe mala kikunyonyola n'osanga nkera nga nkola interview nga omusajja mubi nnyo oyo muzibu nnyo abantu baga omusajja nategeera bulungi oba ono yamukolera kino yabadde amwogerako bino ate kati yakyuse yamwogerako bino abantu bayinza okulaba mu ntegeera endala ettaffaali ly'oluyimba n'ettaffaali ly'okutakima ku kisaawe kuliko ekizito weekiri n'ekisingira ddala nti nga bakoze oluyimba lwabwe olwo olweyannimba ebiseera ebisinga obungi kenzo oyo twamumanyira mu kujja okwo munnange oluyimba olwo ne lumusitula n'omusitula kubanga ebiseera ebyo Mick Wine yali munenekoko ku kenzo nga Mick Wine awulirwako nnyo okusinga ku kenzo kati ng'asitukirako bulungi kenzo okusobola okugyayo talenti ye entuufu kakati toyinza kunanya Bobi Wine bw'oba ogamba nti Bobi Wine yali mukwano gwo bw'oba ogamba nti yakuyamba ku kyenkanidde awo
noga nti ate obutakunona kyekyali ekinene ekyo kiba mayina yali kirese nkugambye kiba mayina kiba mayina nze nyinza okumala ebbanga nga sirabya bintu sinza kunyiiga nti nga tondaba nga nkubira amasimu tokwata namukubira essimu n'atakwata nosanga nkoze pulogulaamu nkubidde amasimu wiiki 2 tonkwata oba nekino ekyomuleka nenkuweereza meseji n'otanziramu nangamba atakubidde essimu kubanga ekintu kye bayita mukwano n'okwagala it is not about kulaba muntu tekiri kukumukubira amasimu n'akwata buli kaseera osobola n'okumala wiiki 2 nga tokubira muntu naye ng'omukwano gw'omuyinako ku mutima tekitegeeza mbu tomwagala tekitegeeza nti tomwagala osobola n'okumala omwezi nga tayogerangako naye naye nga wawulira ekimuguddeko gwasookawo n'ogamba ono mukwano gwange waddala obusungu buno bwa kito si bwa kito kenza omusajja mukulu naye kati baakolera balina ekintu kye babasiigamu ekintu ekyo ne bakula olumu nga bakiyina olumu ne mu kutendekebwa kibaayo mbu oli naafuna obukyawe ku muntu naye nga talina nsonga lwaki abamufunyeeko kankuwa ekyokulabirako nze nagenda ku kooti emakindi eyo nali ngenze kujyayo munywanyi wange bwe ntuukayo bwe natuukayo nensangayo ne batugana okuyingiza emmotoka mu kooti masho munda bazeka wabweru kakalina kali awo wabbali naye omusana ne gwaka nnyo ng'emmotoka ezo mulimu omuzeeyi eyali agenze okweyimirira omu ku basibe nenja nensaba omusajja wo ku mulyango ne mugamba sebo gyebale nti kale mbadde nsaba kuyingiza mmotoka eri mulimu mukadde waffe naye omusana gumutta tugiteko wali muyembe mu kisiikirize aze mulwadde ate ayagala alina gwaze okweyimirira omusajja gwe nanyonjerayo ku geeti nangamba mugende mugireete gwe naye mugamba genda ogireete tukiteko wali muyembe nagenda ogisimbula kati nze nasigala nyimiridde n'abasajja bano ku geeti omusajja omu kyeyava agamba wa military yali awo wabbali n'agamba wareeba abaganda nimubuuza bakoze eki naga waba alina kyakwagalako yeegonza ndowooza omulaba engeri gye yeegonzezaamu naye malo kimukolera bakuyitako buyisi ng'akyogera mujaasi wa military akute n'emmundu yali agala ojje ng'omufukamiridde era nakyuka ne mutunulya ne mugamba ssebo kuba baaliwo banaku geeti ne mugamba balina gye baakibatendeka kati mmwe kibali mbwongo kikkuliddemu nze okusaba emmotoka okuva mu musana ogende mukasiikirize kyetaagisa kuba muganda nowe gwange ddala asobola kubanga newe yali badde mu kyoli nga tata bwe yali awo oba omuntu gwe yazze naye asobola okujja n'akusaba n'agenda wali kati mwe balina gye baakibatendeka nga buli wootulaba olabawo ekizibu waliwo embeera gy'olaba waliwo embeera gy'olabawo kubanga kirabika baakibatendeka n'egyo babatendekedde okufuluma nga muli bajaasi bwe mutyo nkufuna ne mugana naye wookigenderera mune tetulina buzibu ffe kino ekyalo kuba nze namulaga nze wennyini we nnali ne mugana kino ekyalo kyennyini kye muliko nze nno we nzaalwa nzaalibwa wali mu maaso ku kyalo kino kye tuliko kaakati nkusaba ndina ku kyalo kyaffe naye ate gwavudde gyavudde ate ngamba nti ffe tuli babi nnyo ku kyalo kwensanze kwennyini kwenzaalwa okitegeera kati bwe namala okumunyonyola ensonga eyo nendyoka kati bano abantu baffe balina gye babatendeka ekintu kino gye bagenda gye bawuliriza emboozi zaabwe basobole okulowooza nti bagenda kukola federation etereere balina bye babateekamu ne babibatendeka kaakati toyinza kugenda wa muntu ng'oyagala kugyayo budget ng'ate gw'ogamba mbu oyagala nnyo bwe yakyawa ye corporate tefunike corporate tefunike ganyana corporate ganyana mu statement zagamba ye ne Bobby bakola bati abe ku side ye naye abe ku side ye kati omukwano andi kati weebuuze yali ku side ki
eri mu buyinza era ani gwawaana nti muntu mulamu Museveni ani gwaga nti omusinkana tosigala kyekimu Museveni kati lwaki yali yagadde Bobby bino ebyawukanya Kenzo ne Bobby si bya buntu byanfuna eby'obuntu baali badde bali wamu naye kaakati byanfuna ono oyo byanfuna ye musajja asinga otuzisa wano yaganye kwogera kituufu mbu nze wali yakasente yensonga kwatagana n'oli ebajeti njijja eri bali bamuwalana nze ate njagala oli kiba kizibu okitegeera kyensaba nkijja eri bajeti gyenjijja gyenkozesa bali bamuwalana njagala nti oli Kenzo nga tumuvaako tumalize ddala statement ye ne mwana muwala owa Swangs Kenzo yavayo n'asaba debate namugamba njagala kuwa debate tutuule twogere nkunnyonnyole gwe byogamba federation ebifu n'azawi n'agikkiriza naye aza waagamba ajagala bagende mu ghetto nga y'omwana w'ennankulabe yatunda chai ayagala buli kimu kiggwere mu ghetto Kenzo oluvannyuma n'agamba owaayi engeri gye bayogeddeyo kankisazeemu kubanze sigenda genda mu ghetto tubeere nga nkyayogera abeewo n'omulala ajagala bafune batuula one on one ati kyenkusaba owulirize edda ng'abantu bakyalimu ensa nali nze mwana muto naye nali ntambula nasimbulanga ne tugenda ku kibenza kye bayitanga Mambo Bado ekirala baali bakiyita kyali kyakabuuzi kyabeerangawo mu Sandisi bagiyita egiyitibwa kati Big Bay Kibuye bebiseera ebyo yali baali bagiyita Apirandi Garden nkufuna nga babeera Apirandi Garden ndowooza ye tenafuuka na Sandisi nga bagiyita Apirandi Garden nga waliwo ekimeza kyakabuuzi nga waliwo ekimeza kya CBS oba kyali kyani naye ebimeza ebyo abantu bayogeranga ng'abantu bawuliriza ng'era weegerera mu bantu abo okumanya nti osaanidde oba tosaanidde lwakuba abantu abaafubutukaawo abamu ne balyamu ensi olukwe nkufuna naye weewavanga abantu balowoozanga tebasaanidde ekyenjawulo kye babalaganga kirala olumu ne kye bakolanga kirala munnaye ebimeeza ebyo abantu baleetanga public opinions zaabwe ne baziguza abantu ne balaba nti ono ayimiridde atya naye public debate Kenzo yagiganye yadda ayagala debate ya mu kizimbe obanga mulina bwe muli naye Kenzo era annyonnyodde nti nga takunnyonnyola ku bifu bya ggwanga wabula nga akunnyonnyola ku bya federation byalina okukola wotunuulira gundi za azawi zazaakola zibadde zirimu olumu ebintu ebiruma abantu kino nga temukyogerako kino nga temukyogerako kino nga temukyogerako kino nga temukyogerako ebyo byonna nsuubira bajja tuka babyogereko kubanga bye bimu era kubadde birumbi azawi pozi Kenzo kye namulebe kye yayogedde yagambye nti tali mu good terms with ne Swangs kati olwokuba tali mu good terms ne Swangs olumu ayinza obutafuna debate ntuufu ekyokubiri Kenzo nga president ndowooza azawo asukka kwagala okumunyonyola yekka sekinnoomu ayagala waaba amunyonyola anyonyolireko n'abantu abalaba ababeerawo nabo bamatire wadde ono yagenda okubuuza naye oli addemu asanga tagiddamu muntu nabo bamatire kunyonyola kwe nkufunye tuleme kubeera omanyi osobola okubeera wano ng'oyogera ensonga zo bulungi era nze bw'oba wali otambuddeko n'abantu nga musinkanya abantu boga nti katubuuze gundi ebibuuzo bino oyinza okulaba lwaki mwami Museveni abantu bwe bagendayo ne mubabalanga abagezi agenda ovayo nga talina kyamubuuzizza abantu batuuka ku bantu bebaalibuuzizza ebibuuzo bulijjo bye beebuuza bibakalira ku mimu muna bibakalira ku batandika kumwenyereketa tusese kulaba wallahi tatukulaba agalako bikiki batandika kukola ki kuseka busese omuntu oyina okubanga obuuza ebibuuzo ebigumu era nga n'omuntu gw'oyimiridde mu maaso
alaba nti omusajja ono byayogera byategeeza byabuuza. Nkufuna. Nze nafunako omukisa nga tutambuza Tumuda nasinkanako ku Genosale. Ayinza okubuulira nti omusajja oyo nambemu awewuka. Ebibuuzo bamusonseka? Oyinza okubuuzako ku pulezidenti wa NUP emirundi gye mulabyeko n'omubuuza awena. Nkufuna. Nasinkana ku Nalo Kaswere Lumumba. Wano. Nkufuna. Ayinza okunnyonnyola agenda kubanga nze ndaba ng'omukisa ogwo guba ogumu gwe nkusinkanye bwemba nakakusanga gumu okubuulira obulumi bwange nenkubulira n'obulumi bw'abantu b'empangaliramu. Togumiikiriza wembu wali bayo ogwokubiri. Era bw'ovaawo ku ogwo oliwadde mbogamba nti akomewo oba taddanga muzibu nnyo. Nkufuna. Okitegeera? Kyokka ate nkubuulira nga seesigamye nti oli mukwano gwange. Nkubulya seesigamye nti nkwetaaga nnyo. Nze nkubulya neesigamye ku opinions zange n'ez'abantu. Kati Kenzo public debate yadda ino gitya kubanga akaana akabadde kamwenganga. Ndaba ng'obwongo bwako obuteeketeeke nnyo. Kamusobola. Simanyi. Kubanga siyinza kusala nze kati wano nti kamusobola tekamusobola. N'okusinziira ku bigambo byazaayogera nga aguze ensi. Nga n'ensi ndaba ebigula. Ndaba nga ababiwakanya be batono. Kati public debate onoonyawo gwerya. Nkufuna. Kati public debate ani abadde agitya? Kusooka weebo. Eyagitidde olowooza lwaki yagitidde? Mbuye tayagala kubeera awo nga aba akyawuuza ekibuuzo omwana addeeyo ayogere. Yayagala kiggwere wali omu ku omu. Tayagalamu balala. Third party tajagala. Omanyi ebiseera ebisinga obungi omuntu ayinza okugamba nti gundi oyo musobola naye ng'atamukutte yagamba muyinza okujja n'abako mwami Balamu yajja ku pulogulaamu olumu yali aganye n'okudda ku pulogulaamu bwe yasangako Nambooze so ng'ate yajja Balamu musajja mugagga muki gundi Gashumba onako yasinkana wayiswa ku pulogulaamu kati aleme kudda ku TV senga teyali mukalu nnyo. Nkufuna. Kati ebiseera ebisinga obungi pulogulaamu zino ozikkiriza naye nga ogenda sisinkanaani kamala okubuulira kaziba interviews zino zetukola bayinza okugamba ku seti muliko negundi olina okugendako ng'otegedde abantu bano bengenda okutuula nabo bugezi benkana ki. Nkufuna. Tetukirowoozaako abamu tebakirowooza. Tugenda bugenzi. Bagenda bugenzi. Olina okumanya nti omuntu ono gwengenda okutuula naye mugezi yenkana ki. Agenda kunfuula atategeera ndabike nga atategeera oba kati oli wadde mbogigaana okusigaza akatibwa koolinawo akatono oba oli wadde mbogikkiriza ne koolina ne kambulwa. Oba oli wadde mbogikkiriza okusobola obbakakasa nti otegeera nnyo. Mu byoyogera byonna bituufu. Otegedde? Oli wadde mbogikkiriza obbakakasa nti otegeera nnyo. Oli wadde mbogikkiriza ogigaana okusigaza akatibwa kakatono. Oba oli waddembe kwegamba kiba gy'oli. Kati oyinza okugamba nti kansigaza ekitibwa kyange kino kyennyinawo ekitono. Sijja kulumbagana musajja ono kwefu. Kubanga bwe tubanga twezowa ne kwefu anandabisanga atategeera oba naaba nkugereza kwatanyiige kuba oyo munywanyi waffe. Okitegeera? Nkugereza kwatanyiige. Kati oli waddembe kuba ne kwefu ali waddembe kumulaga ngenda na Nambeemu. Kiri kitya wano? Namusobola. Otugenda mweno ango. Namusobola. Kale kangende oba kambirike. Okiwulira? Kati buli omu weepimamu n'ogamba gundi ono ategeera nnyo, gundi ono tategeera nnyo, gundi ono kati waliwo olaga nti nze bulijjo mbabulizaabuliza wano. Sijja genda mantokuna kansigala wano wembuzaabuliza. Kati debate bezitobeziba kati Kenzo n'Azawi buli omu yeepime kike. Buli omu ategeere bw'ayimiridde. Fe abalabi abali eno tujja gyajinga. Weewuunya ate ffe tusinga kulinda ate debate eyo. Okusinga ogigaana.
okusinga ogigaana ffe tugambe nti ono ani ne yagiganye tugambe nti edikazo byo tumutegeera mu bukyamu songa aginyonyodde bulungi bwe mwagitegedde ekitegeeza azabu ono yasinga okwagala yono okumunnyonnyola ebyawakanya okulaga mbu kenzo gwe kyoliko kifu kubanga bino ebintu bya mirundi n'ebiri munange omuntu ayinza okubeera omulungi mu kuwandiika ku Twitter ne mu poem nga mulungi nnyo naye ng'osoma kiwandiiko kate mu debate nga tasobola ne bikuba naye nga wali gundi zaabadde awandiika ng'omusajja nga mugezi nkufuna n'okwogera kuno kwennyini kwolaba okuvaamu eddoboozi erimatiza abantu ne bakkiriza nti gundi kyayogedde kyekituufu naye ba talenti guba mukisa Katonda agaba mugabe nkufuna kubanga waliwo omuntu ng'alina ebirowoozo ebirungi naye nga talina ngeri gyabisengekamu era nga gamba sijja bisobola byogera naye kambikubuulire ng'obinjogerere obinjogerere agenda obikugamba ng'olaba ebirungi ng'olaba birungi naye ng'ataga sijja sobola abantu bwe bato tubalina tubalina naliko ne munywanyi wange ku show ya ku press ya station ne babayita abakoze omulimu omulungi okuteekawo concert eyo ne bamuyita engeri gyali munywanyi wange sijja muswalira kamwogere Kimbowa Kimbowa jangu obuze ku bantu yakwata akazina naga bannange byokogera bimpedde yenze Kimbowa akazina nebuga Kimbowa story kinanga muganda wawe nze okumpa okwogera mu bantu abawere 10 ompa ekayo olubimbi n'enjirima naye nga baba kumuteeka wali bwomu nga talina buzibu eno nga twogere bbali naye oyo yawaka akazindalo bw'ati byamubula nanga ompa ekayo olubimbi nanga wano wonna nnimawo naye kasito nga wali mu bantu gasogedde mu bantu 10 biganye ekikola ekyakoleddwa ku Mary Bata kyabadde kyakutyoboola kakati tuyina ekizibu ekyo era kino kamalo kikubuulira kiri mu media kirimba promoter kiri mu abantu abo abajja okuhayalinga abantu ogenda okukola emikolo olumu tebatubuulira naffe ffennyini kyabadde kyatutuuseeko nkufuna ne mugenda awantu nga temanyi kyemugenze kukola nga bakunyonnyodde kirala ne mutuukawo ng'oli agamba nti koli kino ogutali gumussa ebiri ogutali gumu ogitali ebiri n'obuuza yiye ate ono yatuleeseko kino ate kino kiyingiramu kitya mukunyonyera wanyinyonnyodde kirala mukunyonyera ombuulidde kirala kati ekyo kituuka ku bayimbi naddala be batwala mu ziraale za movement nkufuna omanyi bano abantu ba buloka ba NRM baagala nnyo okakasa saidi ya movement na bano tusobola okubaleeta ne badda saidi yaffe kati asobola okuyiiya obukodyo bwonna olw'okuba akimanyi bwe binaatuuka intamu z'obukuwaba tolina gyogenda muwawabira nkufuna ekkooti eri baazifunza dda kyovola Mary Bata omusajja yajja omupangisa yamugamba olina omukolo ogwogendako kukola ki mutima yamupangisa si ye manager wa Chameleone ogenda ku mukolo okuyimba sairaale yamugamba mukolo ate Mary Bata omumanyi nyimba sente zisinga kuva ku mikolo jambaga kwanjula nga yambala gomesi ngagamba njagala sente bwe zitera ngo lyazikwata zikola ki azimuwa Mary Bata yagendera mu gomesi ku mukolo nga bulijjo zino simanyi bazita za mayinja bano badija bazimanyi ze bambali omushana shime mushana na inayo gomesi ogamba Lydia ayinayo gomesi afatero pangisa apangisa labo pangisa bayinza kuba na gomesi mbweyiye modrop ye mulimu kizibu eza kuba olwana abayimbi kizibu musanga nga agirina nga ate kati nawe bamwe eri bagitwala nkoze ebintu babitwala mbunga atudde wali kakati noddira gomesi gye yambala ezo bagamba ez'amayinja zezimba ku mikolo munayo faanane n'omugole ekituufu yagenda otuuka eri nga laali eya movement naye nga ate nakasente yakalya dda mukazi wattu nga talina kasente kyakola kajja kyokka oli yabanyonyodde oli buloka aleeta agamba yafa sente kati ayinza okuba miliyoni eza kunyonyodde mukolo ngeri yajjayo miliyoni 10 n'ezo obaago naga nti nze oyo tulabanga wa NUP nnyo nze nja muleeta musobola omutuusa wano nze nja muleeta n'amutetenkanya baagala sente abo gwe mupe miliyoni 2 wayo watazirya
gwe nakunyonyola mukolo bw'otuuka wali Mary Bata yagamba nti enviri zaamuva ku mutwe ng'asanze mukolo naye nga ne miliyoni zaabwe ze bamuwadde taziinaawo ng'asanze laale kyeyava agenda awo mu kaduuka akaali okumpi n'anoonya engoye ezo yazigula kaduuka akaali kumpi n'ajja muzigomesi kuba talina ngoye n'alinnya stage aba ayimba omu oba ku buloka wabakamugula alaba nga ali mu karedi kane kanye kati ayita ekikofera kya yera akimwambazi yali afunye omugero ogwa kashi yatabuka Bata yatabuka kubanga wapangisiza muyimbi akuyimbira ate wamwadde na dress code nti abayimba wano bambala yero ate ne yamupangisiza yamugambye mukolo teyamugambye ko laale nkufuna okiwulira kakati niwabeerawo miscommunication wakati wao eyapangisiza bananyini laale n'omuyimbi kyekyo kye twalaba omuntu wajja ne yeebuuza mbu lwaki Mary Bata teyagaana kuba wemba nkupangisa nga nambemu tugenda ku kino n'ensangayo kirala sisobola kwekyanga osobola okwekyanga sente zo ziinaawo n'ozibaddiza kwata sente zo Juliana yali akikozeeko n'atuukawo nga time gye bamugambye okuyimba si gye bagira ebintu biriweyo teraga nze nyina brand ambaddiza sente zammwe zino ze mwampako miliyoni 5 olina kwekyanga nga olina akasente ko kashuwa bw'oba omuyina oba tolina kakati jjukira abayimbi balya kivubi naawe bamanyi nkufuna oluzimu wange anoonya bulooka oluzimu wange agenda mu kibaala oluzimu wange agula ngoye nga taziina otuuka tayimu nga tewaliyimbyewo kyovala nnenya nnyo abayimbi bano abalina obusobozi obwekolera buli kimu ate n'obalaba nga baluvu nnyo balinga batalina busobozi kubanga omuyimbi ng'olina sente osobola okwesalirawo kikyokola nekyotakola kituufu kubanga akasente kali ke baba bagenda okuwa okwokesa olumu kaba mayina nnyo ku kyoli ne brand yo ekikola kino si kutyoboola muntu ekikola kino oba wenkusanga nambemu nga tulina mu bantu nenkujja nenkwakulako enkofiirayo ze nkwambaze anti gwe weebuuze eyabadde agimuggyako yaani nagamba kino waliwo sayidi eri designed okujooga nga bo bajoozi bali designed mu ekyo era nga kyebakola balaba kya bulijjo kyova olaba ku tayimu eno bwasanga balumba ne poliisi bino ebintu byatandika mpola mpola n'olaba oba traffic nga ayimiriza ebitaala niyo niwobeerawo emmotoka ejja yo n'ebiyitako ne bagamba atojja kuyitawo neolaba nga bamukubye awo abalala ne babatemako n'amagulu ekiwuli obalabye nga balajana gwe oli munnamawulire obalabye kakati ekyo kyemba nkugamba nti okujooka kuno kutandika mpola mpola naye balina gye bakujja gye badizayiningira ekyo nti ffe tuba tulina kye twetaaga tukikoza mpaka oba mwagala oba temwagala mwakute mukwano gwaffe katuliba polisi tugikube ebitala biyimiriza wa traffic ffe twagala kugenda ffe oli tasobola tulagira wadde kyalagira kyekituufu naye waliwo abali design tosobola balagira era ebikolo bye gye bitandikira n'okutuuka okubiraba mu lukale ng'oli ayaza ayambadde ali mu kuyimba abayimbidde tagaanye naye ne byayambadde mwagala mwambuliraawo ku stage nno ovaako nga katukuze wali ebbali waliwo abantu abadizayininga ekintu ekyo kubanga njagala omanye nti omuntu alinnya katuuti waggulu atuuke n'okujja kakofira akuwa akalala taba wa bulijjo kutuuka katuuti ako ontegedde kumbeera ebeerawo kati kitegeeza neyali akamuggyako teyali wa bulijjo nnyo Chameleone ennaku zinaanyirira akasusu okuva yava mu America ali ati manyi omuyimbi gwe saagala kusemberera ate nga nyimbira bulungi bamuyita Jose Chameleone Doctor kyobola banze n'ebivulu biri byonna ebyagwa nze sigenda mbisaawo bwe ngenda mbisaawo ngenda kwayimbi bankizo bokka era mbankakasa nti bayimbye nnyo era abayimbi bano bo ngenze mbisaawo ebyabwe King Saha Chameleone benakagendera erugogo abasigale totawaana mu bisaawe ko balinde ku Serena abo benakagendera erugogo mu bisaawe ekitegeera ntwale kololo era mu kisaawe naliyo bulungi nga ndaba kuba nali nzikiriza nti omuziki wa Eddie Kenzo mulungi yafuba okwerwanako okutuuka we yali atuuse lwakuba ate bo bamulabira we yali atuuse
ne bamukakanya wateke kakati ogenda kati walanti yakakana wali nali nzikiriza nti dikezo yerwanako okutuuka waggulu wakola ki watuuka lwakwata yatuuka eri waggulu bano ne bamubakiraawo kakati Chameleone ye muntu akubye omuziki banga lyonna nze we yakolera zinaiti ze ku Sherry oba ku dancers nga wendi namulabiranga mu Kasonda abera side eri mbera side yeno kubefujira eri mutambulirako okumulina n'abantu yatambulanga nabo nkufuna zeri basanyu lyange Uganda okubeera n'omuyimbi nga Chameleone libasanyu lyange kati wemba tulina Chameleone nga tumuyina nga asobola omanyi Chameleone ku time eno ali mu kwebrandinga omanyi na program gye nakola Chameleone nga bamutute mu ddwaliro n'abayaye bene banumba nnyo namba emu nabwayo ne yankubira essimu tugenda kusanga tugenda kukuba namuganze nno munaye nkuba yokka okujjako nga banvunaana gwa treason naye nayogeddeko kusimanyi Chameleone simanyi ku Kenzo ebyokunkuba biba bizibu nkufuna ate nze wemba njogera ku bayimbi bano sibakakanya mu ngeri ya bavuma mpa opinion yange okusinzira gwe woolaba kye nali njogerako Chameleone kati kyakoledde ddala kwe kukomawo n'asawa ne programu yange yamutuukako yagirabira ddala okusinziira nti ne bafutusajja be baagiraba kati nzikiriza yagirabira ddala kubanga kitegeeza n'obubumu bamubusindikira ne bagala omuyaye kyagamba Tereza amuwana Chameleone kyabulako ku nsi kyali kimu kiriwa kwebrandinga Chameleone muyimbi atageraageranyizibwa erinnya alina mu kuyimba takyanyonyola Chameleone sigwe tokyanyonyola mbu Chameleone ye yayimba biki ennyimba ze zeeyogerera tokyabuuza mbu ani oyo si byakubuuza Chameleone kizibu nnyo muntu mulaba n'obuuza nti ani oyo ate nkufuna nawayimirira buyimirizi ku stage nga tanayogera kigambo kyonna naye Chameleone yali abulako ekintu kimu okufaanana kyali mu kukola saazi ye stamp gye yali abulako kati kyali mu kukola nalabe Chameleone ng'ali e Rwanda nempula essanyu ku mutima neŋŋamba yono Chameleone nalabe Chameleone ng'ali e Kenya tine we yatuuka wano Chameleone gwe omulaba wa muyolerero kati ya Uganda kati yafuuka wa bbule yoyo Chameleone alina okubeera oyo yoyo alina okubeera Chameleone yennyini nkufuna alina okuva mu kiri kye yali alowooza nti kye kituufu okukola ekintu ekituufu kyennyini kwe kusalawo okudda gye yatandika baziraba engeri gye zitambulamu era ojja mulaba nga aliko Kenya ojja mulaba nga aliko Tanzania ojja mulaba kubanga ali mu kwekyusa okufuuka Chameleone yakomawo okuva Amerika ng'anyirira nebbanga lye yamala Amerika gyali emyezi nga 3 okimanyi Chameleone yakomawo anyiridde bulungi nnyo nga Chameleone si oli gwe tumanyi era Chameleone omutunira ng'olabira ddala star asaanidde eryo nze ssanyu lyange ng'omuntu anyumirwa muziki wa Chameleone nkufuna ssanyu lyange okulaba Chameleone nti agende okugenda walaba Chameleone ng'ategese ekivulu ku Serena walaba engeri gye yajjamu ku stage mu butuufu nga music mulungi naye ng'omuntu yekka atayogera mazima embeera Chameleone gye yali alimu ebiseera bwe yali esanyusa musezi yekka naye watali ekyo waaba muntu yenna ayagaliza Chameleone nti wali yali asanyuka era abaali bamulima mbu basanyuka akakasente bwe balinga bwe basinga obutamwagala muzibu wa kunnyonnyola Kamiri waffe sikakasa nze Chameleone kuba nali nnyumirizaako naye emirundi asobola obuwuliriza n'ekizibu Chameleone omutuufu omugamba byoyagala n'okasa nti byanaakola okuggyako ebintu bino ayinza okuba olumu addayo n'abitunuulira n'agala naye gundi ono okwogera ensonga eno teyaliimu muze gwa butanjagala alabika naye alumirirwa mbeera gyerikulaki gyendimu kwaba abaana ndowooza Palaso yekka yawuliriza
Guzamanizo wafe wanu tawuliriza. Omwana w'ekizungu tawuliriza. Bali Katonda beyajulula ababiri bo bali bawuliriza nnyo. Ngira bategera mangu. Naye abasigala wano. Katonda palasa ayinza kwa yawuliriza amangu. Ababiri bano kiri kitya. Nabaddeko ku live ya Chameleon. Ani nga bagambye nti nze ni fani we. Yaddeko live oba yabadde yaggulu. Yabadde ya lwa kusatu. Ya lwa kusatu. Kiro. Wemba serabidde. Banjirika abo nga njigwako. Ngagamba saagala abantu balina negativity wano. Olwaleero ngenda blocking abantu. Yogera ebyekisiru blocking. Muza kiri blocking. Nzize wano kusayukamu. Yazze kunyumirwa n'abantu. Tegeza tazze kubuuza kibuuzo kyonna kyane wala ntereezezaamu ki. Okitegeera? Yabadde mu vibe. Era negibeera kawolera omusajja oli bannaye. Nenga aya. Ku live yavuddeyo n'agamba mwabagamba mu Chameleon abeerabeera nnyo mu bubaala. Mwagala asanyukirewa. Okusanyuka si kikyamu. Naye omanyi nti nno gwe muzeeyi otuuka time ng'olina wotakyalya. Kituufu. Wadde oyagala kulya mmere tekitegeeza mbu tokyalya. Naye olina wotakyalya. Ontegedde kyegamba. Kituufu. Kakati omuntu ng'olumu Katonda agasseeko omuwendo. Abantu aba wansi tugamba nti baleke. Naye bayitemu wansi nuwayiro okubayambako oba okukola ki. Kubanga abantu abo bobeeramu bonna bo boyitamu abawansi oba basinga. Era bwe bakola balina kye bakusuubiramu. Tebasuubira kutuulawo kunywa naawe caayi. Basuubira kujja ng'ozibagulira caayi. Wakiri n'oba onywedde nabo naye kikole once in wayiro. Si buli Monday to Monday. Ekyo kyenyiza omuganda. Naye nze Chameleon for now musanyukirako okwekyusa. Alina engeri gye yeekyusizaamu n'afaanana star ky'alina okubeeramu n'afaanana star. Nti luli Chameleon abadde endabikaayo ekontana nnyo n'ennyimba ze. Chameleon erinnya, Chameleon ennyimba nga zikontana nnyo n'enfaanana ye. Ebifuluma muno n'omuntu gwe bifulumamu wanjawulo. Nga birwanagana. Kati Chameleon omuyimbi, Chameleon ennyimba ne Chameleon brand ng'erinnya bikwatagana bulungi bwe biri. Kati sawazi. Okuba yavudde mu America. Bikutte bulungi bwe biri. Era otunira Chameleon ogamba yoyo yennyini. Naye ekirooto kya Chameleon kyali kyakuva mu Uganda agende mu America. Abeereyo nga mumugula buguzi okujja okuyimba nga olaba Burna Boy bagenda Uganda kujja kuyimba. Kyekyali ekirooto kye. Anti Burna Boy. Abeera mu Nigeria. Burna Boy tabeerayo mu Nigeria. Abeerere. Agenza okuba ng'aliwa. Nigeria. Obeeri. Ayinza okuba akubye ali Nigeria ndowooza osaga. Naye kamala okukubulira ekintu kimu. Aba Nigeria bo batambula nnyo okuva e Europe oba America okugenda Nigeria. Ne transport mu Europe n'America okugenda Nigeria w'amaanyi nnyo. Ontegedde kyegamba. Kati tekyewuunyisa oli okubeera eri ng'ate wali wakolerawo emirimu gye wonna bagendawo mangu. Naye Munnayuganda ng'ani yali akikoze? Yabadde yagatandikira ku ye. Ng'ovudde ku fire Bongole Lutaaya. Ani yali akikoze? Kuba yali Sweden ng'ajja wano n'akuba. Kati ye ani yali akikoze awo? Ekituufu kiri nti Chameleon muyimbi wa wano. Ate America erina amateeka gayo ga njawulo. America tekwata Anirule bayisa bubi. Chameleon si Anirule. Muganda we yali yafuna ki yakomekereza ate. Mukomera. Mukomera. Kakati bamayanja nze ngawe mbamanyi muto wabadde nakwezo olutalo walulaba otya. Yakoleza sagi. Kakati America si aba Anirule era sikakasa nti ayinza kuba teyali gisobodde. Chameleon ate n'omuntu ali mu ddala lya Chameleon oga nti mbadde yakugebera mu America Chameleon wano wakolera. Era wano tumwetaaga nnyo Chameleon gwe twetaaga. Wano Uganda. Biri byaliko byalimba. Wali ali mu Peregesi. Chameleon wano sente zakola agenda zikola atya nga aveeri. Mumugule buguzi okuva eri nga tunamugula emirundi emeka anti omuyimbi obala zino zi main gundi concerts ez'amaanyi naye ate Kabedde Diamond
wadde alina many concerts zibe ez'amaanyi naye tekitegeeza muno mu Tanzania tayimba abamu munywanyi we muzeeyi yategese nyankoye milioni 10 wano nyimbira si 10 nyingi mpitiraako wano oli munywanyi wange Diamond nagula amafuta naga sina kyakola naye abaana bana abagenda okunzinya ku bujja basasula kampitewo obwa buyimba omuntu abeera wano ayinza n'okulowooza mbu Diamond yakuba nga Coffee Marathon zokka ayimbako n'obwereere ne wabwe kaalo kukaala ayimbirawo ddala kati omuntu okuŋŋanya omuyimbi ssente olina okuyimbayimbako bw'otyo naye noweebrandinga nga ne ku shenene kati nga Kenzo kagereze ku Kenzo kubanga nze mbayimbi bwa wano simanyi oba ndi mukyamu naye nyinza okuba ndi mutuufu mu bayimbi bwana abaali beebrandinze obulungi ne balaga brandi yabwe nga y'amaanyi ng'olumu brandi gy'alaga omanyi wobeera wano e Uganda bweyogera ku bayimbi oyinza okulwawo okuleeta Kenzo naye bw'oyogera ku bayimbi abayimbidde ku stage ez'amaanyi mu nsi yonna Kenzo tomuleka mabega lwaki ogamba nti tomuleka mabega gamba nti gwokulembeza yabeera ku mwanja wali simanyi kakati mpozi nze gasitegeera bulungi naye nze ngamba gwokulembeza bw'oleeta abayimbi bw'ogamba nti abayimbi aba Uganda abayimbi baliwa bakamiliyoni bali wala kikkirize bayimbye babobo inaabo bali wala bayimbye naye bw'ogamba nti leeta omuyimbi abadde mu competition yonna eyebrandinze nga ne ku international concerts oba shows oba ki oba competitions abaddeko Kenzo gwokulembeza era ogamba sebo Kenzo jangu tugende taata nango no gwe nyinawo era ne gundi agenda omulaba Bana Boy oba gundi ngaga omusajja oyo yanywesa amazzi yakikuba luli kakati Kenzo yoyo kati Kenzo oyo olwokuba yebrandinga bulungi ebiseera ebyo yali tayimba nnyo kisukulumu naye yeegattako omutindo n'omukisa ne gugoberera n'asobola okutuuka gye yatuuka kati yayinza okutegeera ekintu kyenjogera era n'akiraba mu mbeera olumu bwe kiba nga si bya bufuzi n'agamba omusajja ayogedde kituufu omuntu asaana okubeera bw'ati nze Kamiliyoni nze ng'omuntu mwagaliza ekisingane ku ekyo tumalize ne Muzeeyi Magala nga yakaayidde Seeka Kiti obusungu bwabadde buyitirivu kikyolaba mu nsonga ezo kuba sayidi zombi waziwulidde naye tuba abantu tetubaddiddemu Muzeeyi kati olwaleero kanjogere ng'omuntu munnansi mu nsi yonna entalo ezikyasinze okuba ez'amaanyi zaalinga za ddiini byaddala ze zivuddeyo ne zeetaba ne mu z'amawanga n'endala ne zikwata mu zi World Wars naye woba otunuulidde World Wars n'entalo engeri gye zaalwanangamu abantu olumu baakayaniranga bitundu kigamba nti entalo ez'amawanga naye ekituufu kiri nti nze kanjogere nze nga kyendaba ate saagala abantu bankootinge bubi naye Muzeeyi Magala nga ddamu Seeka Kiti mu ngeri gye yazeemu naye ey'obusungu lwaki nsuubira obukakamu mu ddoboozi lya Muzeeyi Magala ne waaba anyiize ontegedde ne waaba anyiize nsuubirawo obukakamu okusinziira ku kitiibwa kye emyaka n'obukugu bw'aliko nsuubirawo obukakamu n'aba anyiize obukakamu obwo asobole okuyisaawo ensonga etegeerekeke ontegedde mu ngeri y'obutajweteka olumu bigambo binyiize n'omulala alaba newankubadde n'alaba yabadde anyiigidde Kiti ate olumu n'agamba nno ate munyiigidde n'abandirizanga babiri abanyiigidde entalo z'amadiini
n'abakulembeze abatukulembera mu madiini batuyambe bayige engeri gye basoswaza ensonga okugiteeka ku mwanjo newankubadde olumu gyayogera esobola okuba nga ntuufu. Kino ekintu kye ngenda okwogera nyina omuntu eyakyogera nga ndaba naye abantu baali bamukubye amayinja twali katalawo ekibuye. Omusajja bamuyita Bukyana yali butabuliiki nakati akyali wavuga boda. Yagamba nti omwana wa taata wo omuto taba muganda wokkirizibwa n'okumuwasa. N'agamba ffe mu Busiraamu tugamba era bw'ofa nga tozadde ku ntaana yo batoola ku bataatawo ne balangirira nti alese abaana bwe bati batoola ku ba muganda wo ne bagamba nti alese abaana bwe batoola ku muganda wa ayina abiri. Ekisoboka ekintu ekyo kye yayogera naye yakyogerera mu bantu abaganda abayina ennono yaabwe. Bukyana baali bamukubye abantu obusungu bwe baali bayina ku statement gye yayogera kubanyiiga nange nali omu ku bo eyali akubye Bukyana. Nyina omusajja gwe mmanyi nga mukakkamu ate nga mutabuliiki bamuyita Haji Muyomba. Bano benjogerako bali mu katale ekibuye we bali. Yagenda mpolampole Haji Muyomba ye naye atera okunyumiza emboozi totera mubuuza kigambo n'agaana kiddamu. Yagenda mpolampole wa Haji Muyomba ne muga Haji kino wamma ensonga eno ebadde ntuufu kiri weekiti ne weekiti. Yanziramu bw'ati nti ebintu ebimu ebiri mu Qur'an tetusobola kubyogera okusinziira ku kalita gye tuvaamu n'okusinziira mu bantu b'owangaaliramu naye nga ekyo kyabadde ayogera kituufu. Eŋŋanda ennaawuuze tezikkirizibwa kunzi wange okitegeera era nasirika busirisi nenze nga mazima ngakoze eki ogategedde wadde nali nyiigidde Bukyana namuggyako omusango ne mugaa ye yayogedde kyamanyi kye yasoma. Kati ensi bwetyo bwetambula. Ensi oyinza okuba oyina amazima g'ogenda okwogera naye osooka n'obuuza amazima ago gakosa baani gagenda kukosa bameka nkufuna ku lwa percentage n'ogamba amazima gano kansooke ngabikkeko ku lw'enzikiriza yange kangabikkeko ku lwa kalica gye nakuliramu oba ekika kyange n'abantu bempangaaliramu. Olw'okuba nti wemba sigoogedde siina kyenvaako tegalina na kyegakyusa ate bwengoogera olumu galina be galumya wadde era siina kye neeyongerako. Waliwo amazima wegateetaagisa olumu kwe gasirikira. Ebintu bino bye tukola naddala abantu aba public opinions tuyina okwegendereza baani ddi w'ogikola. Ontegedde? Nkufuna. Ekituufu kiri nti abaawule abafaaza basheeyi n'abalala bonna tuyina okumanya ddi bwe tukola. Tukkirize nti ensi gye tulimu ya kintabuli. Tuyina banywanyi baffe kubanga muzeeyi woba oli musiraamu waliwo abantu abatakkiririza mu bintu bya busiraamu. Omukatuliki waliwo abatakkiriza mu bintu bya bukatuliki. Omulokole waliwo abatakkiriza mu bintu bya kirokole. Abakristaayo n'abalala bonna abalinga abo noga kati bano bagamba batyate bwe kiti. Naye tekitegeeza nti obutakikkiriza kifu ogenda vaayo kyogereko kubanga ye waliwo akitwala nti kyekiramu ddala gwate ng'okiyita kifu. Yensonga lwaki olumu neewuunya n'ngamba ye abantu bagenda batya mu kyaki eri omusajja yalabikira ddala ng'omufere wulira byatandise okubuulira naye ng'abantu bagamba nti ate oyo yasoma enjiri we yagibulidde n'empulira nga nemwe yanse ku mutwe. Kati buli muntu alina engeri yakkiririzaamu. Okukkiriza okwo ddembe lya bwebange omuntu lyaba nalyo ogamba nti nze nzikiriza mu kino. Tuleme kukozesa nnyo butuuti bwe tubeerako okuvuma nnyo ekintu ekyo eky'omuntu kyakkiririzaamu naddala senga omuntu oyo aba taleese bulabe ffe gye tuli oba nga tatulumbye. Abamu naye tubalumba lwa kutulumba. Agenda n'akozesa ekitundu ekyo n'akifuula engabo okulumbirako abalala. Kyova olaba abantu bonna abalumbye Seekiti
abalumbye Muzeeyi Magala abakoze eki buli omwe enziramu gye yazzeemu nze mbadde mbasaba tusonyiwagane tusigale ku page entuufu etutwala wa mu maaso ate amadini gano buli omu ayina eyiye agikiririzaamu afuba okulaba nga agisiga ekifaananyi ekirungi ekindetera nze okukyuka nfuuka omulokole oba ekindetera okuyingira mu Bukatuliki oba ekindetera okuyingira mu Busiraamu kubanga ebitabo bigamba nti obeera ne mulirwana okangereze ku Busiraamu nga si Musiraamu tebigamba muvuma bagamba kola ebirungi byonna mukoleko obulungi obutagambika osobole omwagazisa Obusiraamu owatali ekyo era ebirungi ebyo webimukolera yenyi agenda tukagambe nagane Abasiraamu balungi bannaye basema bakakamu kusaba nayiba wange oyo akantu lishanda wano ku bombi bakoze ensobi kakati bombi abo bombi bakyamu Shekiti oli mukyamu okuddira emitwalo 10 wegiri gye bakiriri abantu abakiririzaamu nga ne wotakyogeddeeko newankubadde osobola okuba nga oyogera kituufu okusinza ku biwandiiko naye nga ne wotakyogerako tolina kyovaako kyova muganda agamba mbu asirise teyejjusa tekikwongerako tekikutoolako kirekaawo ate Obusiraamu ndabako ekizibu kimu abantu abasinga obungi babufuula oba singa Busiraamu bwokka eddiini abantu abasinga obungi bagifuula self service batolako bye baagala nkufuna bye batayagala byonga ebyo kati ye kyayagala kyasobola okutuukiriza ekyo kyekiba ekirungi kyatasobola tutuukiriza ekitafaayo naye ndowooza tutandike okugjawo ekintu mbu nambeemu woba olina ekintu kyoyogedde kati eyo yensobi abantu gye bakolera ddala webalinyo bw'omala okukola ekintu ekibi abantu oba kulumbanga ggwe ng'ofubutuka oyingira Mmengo owakitiibwa abantu balumbe individually kuba yaba ayogedde baleme kupakajinga n'abatabiriimu opakajinge Kaaba opakajinge Mekka opakajinge Hijja opakajinge Abasiraamu opakajinge Lubaga opakajinge Roma opakajinge abantu nze ndowooza babalumbe individually kuba naye y'omu yabadde ayogera baleme kukozesa ngabo ekyo nakyogera ne kutabula Zubedo balwalirwani lwe baasiikuula olwamugambako nti avumya akakaaya Abasiraamu banaye muliwa okiwulya lwe baasiikuula olwamugambako nti avumya akakaaya mujje twegatte nembaga banaye wemusiikuulanga entalo temuzingiza no gye tuli abantu mubaleke bwe bali buli omu awe opinion ye kusinziira ku muntu olutalo olwerwanire okiwulira oleme kuyingizaamu balala bw'osiikula otalo toluyingira mu Bakatuliki era nze ndaba omuntu n'amala osiikula entalo ku bantu bw'atuuka okukubira n'agamba ne batyoboola Katikkiro ne batyoboola Obuganda ne batyoboola Obukatuliki n'ogamba yiye babityoboolako ddi ati ebyo nkufuna individually olutalo omuntu aluyimirireko alemeddwa osindika mu institution yonna. Amiina. Tusinkana omulundi omulala mbadde ne Nambeemu nga tutemaatema ensonga. Gwe kinyiizizza ndowooza toli mwere mu. Naye ate nze suubira nakola bintu binyiiza. Ndowooza njogedde nga ndi neutral. Naddala ku kintu ky'eddiini nkyegendereza nnyo. Buli muntu obalansinze okusinziira. Mbalansinze. Negamba n'oba oyogera mazima. Naye waliwo wotakyogere okusiza ku bantu b'olimu naye kwengera kubuulira. Abantu lwakuba ebyawandiikibwa tebabimanyi bulungi olumu babibuusa amaaso. Ne Nabbi yalina taata wataali Musiraamu. Naye omanyi entalo ze yamulwanira. Yalwana. Entalo nnyingi. Era yagenda okufuna ekibonerezo ekitono ennyo. Kakati bw'aba omuntu osobola okuba nga tokkiririza mu kintu naye ng'abantu tekigana kukolagana nabo. Nga kyakola tokikiririza muno kubanga siraba yiri mu mpitirivu. Ne Nabbi yakkirizaako ko Abakatoliki ne basaalirako mu muzikiti ne batambira ekitambiro kyabwe eky'emmisa mu muzikiti. Ndowooza okirabye. Nga waliwo meeting. Kati yiri mu mpitirivu. Basheeze muyino ttuwa ezigatta ku ggwanga ne ku Busiraamu. Yiri mu ebitambiro by'emmisa biyitirivu.
abawule n'abafaza bimuyiro tuwezigatta ku ggwanga n'obukatuliki bapasita b'abalokole muyina omulimu munene okunyonyola abantu ebigatta ku ggwanga ne ku bulokole okusinga okulumba gwe n'okozesa akatuuti ate olumba oli n'obuuza kati ate kulya wa mwoyo kika kyoba kuno kubanga waliwo ekintu ky'olumba n'obuuza ate lwaki oba kinakyo akikoze kubanga waliwo omuntu akozesa akatuuti n'ayogera ku kintu naye ng'ekintu kyayogerako kituufu kuba naye mwawula avuga amafuta faaza naye agula ebintu ebigenzeeko omusolo munene ayota amasannyalaze ayina abaana bayamba aweerera asomesa ali anywa ng'alina okwogera ku kintu oba ku system naddala gavumenti ng'enyiza eggwanga ng'alina okugyogerako ekyo kiri understandable kubanga abo betulindako zi public opinions okugamba nti akyogeddeko kati wowe olaba nga kibadde tekisaanidde n'ogamba lwaki abadde akyogerako kino kigatta kwani kitoola kwani kyongera kwani nga tekisaanidde tusinkane omulundi omulala Jingi Master Collection yabadde mu byuma mubeere bulungi mweraba